wa ta'ala yasukkulumya omwezi ogwa Ramadani ku myezi gyonna egisigadde. Allah subhanahu wa ta'ala n'agujjuzaamu ebirungi ebitagambika. Falayluhu qiyam, ekiro kyagwo kuba kuyimirira. Wa naharuhu siyam, ate emisana gwagwo kuba kulisiiba. Faman istaghraqa awqatahu bi ta'ati Allahi azza wa jalla faqad rabiha wa faza. Omuntu yenna akozesa omwezi ogwa Ramadani mu kugondera Allah jalla waala aba yesiimye era aba agobolodde. ومن ضيع أوقاته بالملاهي وغير ذلك فقد خاب وخسر. omuntu yenna asuulirira omwezi ogwa Ramadani n'agukozesa obubi aba afiiriddwa era aba azikiridde. baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, min fadlillahi ala nnas wa min fadlillahi alayna an yuballighana shahra Ramadan. mu birungi bya Allah subhanahu wa ta'ala byawa abaddu, mu birungi Allah subhanahu wa ta'ala byatuwaffe ng'abantu, an yuballighana li idraki mawasimi alkhairat, kwe kutulekerawo obuwangazi n'obulamu n'abeera nga tutuusa ku sizonizi ez'ebirungi. wa min hadhihi almawasim wa min tilka almawasim mawsim Ramadan, ne mu sizoni ez'ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala zaawa abaddu n'abasukkulumya nazo ku baddu abalala ye mawsimu ey'ekisiibo. baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala mu sizoni ey'ekisiibo, mu buno obunaku obubulayo, yambaghi likulli aaqilin an yad'u Allah azza wa jalla hatta yuballighahu mawsima Ramadan. kigwanira buli muddu yenna okuyitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kye bayita al-ilha'u bid-du'a, okubeera nga apeeka nnyo Allah n'okumuddiŋŋana, okubeera nga amusaba amulekewo amusinkanye omwezi ogwa Ramadani ng'akyali naye, ng'akyali mulamu. fakam min unas saamu ma'ana Ramadana wa Ramadanat wa kanu yatamannawna an yudriku hadha ash-shahr al-mubarak fahalat baynahum wa baynahu al-maniyyu wa huwa al-maut. kam min unas, abantu bameka, saamu ma'ana Ramadana wa Ramadanat, abasiiba naffe ekisiibo ekyaggwa n'ebisiibo ebyakulembera. wakad kanu yatamannawna an yudriku sa'atan min Ramadan, nga baali beegomba basaba Allah jalla waala abalekewo abasiŋŋaanyeyo ne bwe bassaawa emu yokka mu Ramadan. wa hum al'ana min ashaabi alqubur, nga wetwogerera zino bwessaawa zino bali mu ntaana. ma alladhi haala baynahum wa bayna idraki hadha ash-shahr, kiki ekyabalobera ekyekiika wakati waabwe n'okusinkana omwezi gwa Ramadani? si kirala okujjako okufa. baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, okusinkana omwezi ogwa Ramadani fadlun azim, bulungi bunene eri oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwaba awadde tawfiq n'abeera nga amutuusa ku mwezi omulungi. omubaka sallallahu alayhi wa sallam mu hadith yagamba, idha arada Allahu bi abdihi khayra, Allah bw'aba yagalizza omuddu we ekirungi, ista'amalahu, wa fi riwaya asalahu, wa fi riwaya ghasalahu. omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba, idha arada Allahu bi abdihi khayran ista'amalahu, Allah bw'aba yagalizza omuddu we ebirungi, ista'amalahu, amukozesa. riwaya ndaga nti asalahu, amupurifyinga n'abanga omubisi gw'enjuki. abana bagamba mu riwaya endala ghasalahu, amunaaza. riwaya esooka qiila, bamugamba omubaka sallallahu alaihi wasallama, wa kaifa yasta'miluhu, amukozesa atya? qaala, mbaka n'abagamba, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut, Allah amuwa tawfiq n'amutuusa ku mulimu omulungi nga tannaba kufa. oyo Allah jalla waala aba amwagadde era aba ayagadde okumutukuza, era aba ayagadde okumufuula ng'emmere oba ekyokulya kye batabuddemu omubisi gw'enjuki. riwaya endala bambuuza wa kaifa asalahu, n'abagamba omubaka sallallahu alaihi wasallama, yaftahu Allahu lahu amalan salihan qabla al-maut thumma yaqbiduhu alayhi. yagamba sallallahu alaihi wasallama, Allah gwaba yagalizza obulungi, yaftahu Allahu lahu amalan saliha, Allah muggulirawo omulimu omulungi qabla al-maut, nga tannaba kufa,
thumma yaqbiduhu alayhi oluvanyuma Allah namutwalira ku mulimu ogwo oba riwaya ndaga nti thumma yakhtimu bihi hayata oluvanyuma nabanga ogwo omulimu Allah gwamuwadde gwasembezaayo mu bulamu bwe Allah gwabayagaliza okumutukuza Allah gwabayagaliza obulungi amuwaayo ka chance namutuusa ku mulimu omulungi nabanga omulimu ogwo omulungi gwasembezaayo Allah subhanahu wa ta'ala namutwala faya ibadallah baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bw'abatuwadde ne tusinkana omwezi guno ogwa Ramadan gusobola okuba nga gwe mwezi ogusembayo mu bulamu bwaffe nga tetuyinaayo mwezi mulala gwonna Allah subhanahu wa ta'ala gwagenda kukulekawo n'okusiŋŋaana nga gwa kitiibwa nga gwa Ramadani n'okusiiba era abamanyi baffe basalafu salih abatukulembera mu nnaku nga zino ze tulimu baali bayitirizanga eddua nga bagamba nti Allahumma ballighna Ramadana wa ghannimna fihi wa a'inna fihi ala dhikrika wa shukrika nga bagamba nti Allahumma ballighna Ramadana ay Allah tutuuse mwezi ogwa Ramadana wa ghannimna fihi otuwe okuganyirwa mugwo wa a'inna fihi ala dhikrika wa shukrika era otuyambeko nnyo mu mwezi ogwa Ramadana okubeera nga tukwogerako era okubeera nga tukwebaza nnyo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala omwezi ogwa Ramadani Allah yagusukkulumya ku myezi emirala gyonna egisigadde olwaki lianna hadha ash-shahru al-mubarak kubanga omwezi ogwo omulungi tadhharu barakatuhu wa khayratuhu fi awwali yawmihi obulungi bwagwo n'emikisa gyagwo byeyolekera ddala okuva ku lunaku lwagwo olusooka okuva ku lunaku olusooka bwe lutyo wa Ramadani ebirungi n'emikisa gitandikirawo okweyoleka era abasalafu okuviira ddala ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baabanga basanyufu n'okubeera nga basaba nnyo Allah okubeera nga Allah abayingiza mu mwezi ogwa Ramadani omubaka sallallahu alaihi wasallam mu birungi byeyogera mu mwezi ogwa Ramadani bye gujja nabyo yagamba sallallahu alaihi wasallam idha kana awwalu laylatin min Ramadan bwe kibeera ekiro olunaku olusookera ddala lwe bagamba nti gubonose olwaleero enkya kusiiba ekiro ekyo ekisookera ddala idha kana awwalu laylatin min Ramadan bwe kibeera ekiro ekisooka mu mwezi ogwa Ramadan yagamba suffidati shayatinu wa maradatul jinni shayatini zonna n'amajinni gakyewaggula zonna zisibibwa ku njegere n'agamba sallallahu alaihi wasallama wagullikati abwabu nnar emiryango gy'omuliro gyonna ne giggalwawo isharatan nga bakutegeeza towange ya baghi ya sharri owange gwe ayagala ennyo okukola ebibi ne gy'ogenda waggale ebibi bitwala muntu mu muliro omuliro muggale nga kyebategeeza mu kuguggala wagullikati abwabu nnar emiryango gy'omuliro gyonna giggalwa ku lunaku olusooka falam yuftahu minha bab nabbi yagamba tewaliwo omulyango nagumu guddamu kuggulibwa okuva ku kiro ekisooka mu Ramadani paka ekiro ekisooka mu Shawwal n'agamba ekyokusatu mu birungi wafuttihati abwabu ljanna emiryango gy'ejjana gyonna ne giggulwawo falam yughlaqu minha bab tewabaawo omulyango gwonna guddamu kuggalwa mu Ramadani okuva ku kiro ekisooka paka Ramadani lwaggwako isharatan wa tanbiha nga kutemyako na kutegeeza ti ya baghi alkhair wange kwayagala ebirungi aqbil kola gyolaga waggule ebikuyingiza jjana byonna kola Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam nti wa yunadi munadi n'atakomaawo omukowooze n'akoola ne bwabeera ng'omuddu tamuwulira naye nabbi sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiqu anil hawa almuballighu anillah eyatutuusaako ebiva ewa Allah yatugamba buli lunaku akoola nga nayo malayika ng'egamba etya ya baghi alkhairi aqbil buli ayagala ebirungi yiwawo omubiri wa ya baghi asharri aqsir wa fi riwaya amsik owange ate gwe ayagala ennyo ebibi amsik lekeraawo owange ayagala ebirungi kola ye season Allah gyakuwadde mu bulamu bwo ey'ebbeeyi etesiŋŋaanibwa buli muddu bw'oba ogifunye aqbil kola buli kirungi kyonna ky'olya nti Allah kyagala wa ya baghi asharri ate gwe yagezesebwa n'ebibi aqsir kendeeza amsik lekeraawo walillahi utaqaa'u minan nar
ekirungi ekyokutaano mu hadithi nabbi kyeyogera oba ekyokuna n'agamba walillahi utaqaa'u minan naari wa dhalika kullu layla. Era Allah jalla waala ayina abaddu baata okuva mu muliro wa dhalika kullu layla, buli kiro ekya Ramadan okuva ku kiro ekisooka ng'abaddu tebannaba na kusiiba waliwo abaddu ababa bakakasibwako omuliro Allah n'abata mu kiro ekyo ekisooka. Allahumma atiqna minan nar. Tusaba Allah jalla waala atuteekemu abo baanaata okuva mu muliro. Ekiro ekisooka ekya Ramadan Allah ata abaddu okuva mu muliro, nabbi n'agamba nti wa dhalika kullu layla, ekyo kibeerawo mu buli kiro. Mu buli kiro nga Allah ata, mu buli kiro Allah ata, mu buli kiro Allah subhanahu wa ta'ala ata. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala amagezi ki agagwana okuweebwa buli muntu yenna ayina ragaba, ayina essuubi okubeera nga asisinkana omwezi ogwa Ramadan. Amagezi agasooka, Allah subhanahu wa ta'ala in waffaqaka Allahu tabaraka wa ta'ala wa ballagaka hadha ash-shahr al-mubarak, Allah baba nga akuwadde tawfiq wa ballagaka hadha ash-shahr al-karim, nakutuusa ku mwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan, awalan taqumu bi shukri al-ilah, sooka weebaza Allah jalla waala kyekisooka. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Qul bi fadlillah, ebirungi ebyo Allah byaba bawadde, wa rahmatihi n'okusaasira kwe gwani yatuuka mu mwezi ogwa Ramadan. Bameka banna ibaada nga bali mu ttaka, bameka abavubuka batatuuse emyaka gyo nga bali mu ttaka, bameka ababadde ba uswati nga tebafunyeeyo chansi ya kwenenyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Fakayif kiba kitya Allah jalla waala gwe kubanga akuwadde akadde n'akuwa omukisa mu bulamu bwo n'akutuusa mu mwezi ogwa Ramadan, kigwanira ddala ekisooka amagezi ge kutukuwa okubeera nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Abaddu ba Allah basanyuka nga Allah basiŋŋaanyizzaawo mawsimu sizoni ey'ebirungi. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala ba ahlu dunya, abantu abanoonya ebirungi ebyensi, yatanafasuuna fi mawasimi alkhayrat tanafusan ghariba, bavuganya beteekateeka olweteekateeka olwewuunyisa. Abantu abakozi b'ensimbi olwaleero bw'ogenda e Makka ng'ovudde kubagendayo kukola umra, bw'ova kubagendayo kusinza Allah jalla waala, waliwo abantu aba bulijjo abavuzi b'emmotoka mu batuuze b'omu Makka. Mu biseera bino mulimu n'abagula emmotoka empya zi James, ne bagula gamotoka aganene, wakadhalika ne hijja bw'eba eneetera okutuuka bagula amamotoka amanene amapya nga sizoni yakuvuga bahaji, sizoni yakuvuga ku bahaji. Basula tebeebase, basula batunula kutambuza bahaji, era sizoni agenda ogimalako ng'aguzeemu ennyumba oba aguzeemu emmotoka endala. Tebeebaka lwaki? Olw'okweteekateeka okunoga ssente. Bannabyabufuzi tubadde wano mu bubulu nga beteekateeka buli kintu kyonna ne bakiyimiriza, kino ne bakiyimiriza, kino ne bakiyimiriza, essente ezimu ne bazisiba, abalala ne bavaawo ne bagenda mu byalo, abalala ne batunda ebiki, beteekerateekera duniya. Naye butya omuntu amanyi nti mawsimul akhira, sizoni ey'enkomerero ereebareeba, yalibadde yeeteekateeka olweteekateeka olw'ebbeeyi, olw'amaanyi, olw'enjawulo okusinga olweteekateeka lw'aba ahli duniya. Allah jalla waala bw'aba akuwadde omwezi ogwa Ramadan ne gukusiŋŋaana ng'oli mulamu, ekisooka weebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti gwani nzaani, Allah okuba nti wetuleseewo, Allah bameka b'otutte, abali mu ntaana naye nga baali baagala okusiiba, baali baagala obulungi, baali baagala nabo beeyongereko ku mirimu gyabwe, naye fahalat bainahum wa bainahu almaniyi, ekyekika wakati waabwe n'obulamu ne Ramadan kufa. Ekyokubiri kye tukulambira muganda wange ow'ekitiibwa, Allah bw'aba akuwadde n'otuuka ku mwezi ogwa Ramadani wa qabla idrakihi, ne bw'oba tonnagutuukako mu zino ennaku, kye tukukuutira an tanwiya alkhayra, okunuyirira ebirungi, an tanwiya al'amali as-saliha, omalirire nti Allah nuyiridde ngenda kukola emirimu emirungi. Imaamu Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, omwana we Abdullah yamugamba awsini, taata nnamira bakoyo kyomukuutira, n'amugamba inwi alkhayra fa innaka la tazaalu bi khayr ma nawaita alkhayr. Yamugamba nuyirira okukola ebirungi, kubanga
togenda kulekerawo okufuna bulungi ebbanga lyomala ng'onuyiridde ebirungi. Amakulu ne bw'oba tosobodde kukola naye ng'enniya ebaddemu oba omaze okuwandiikibwako ebirungi, mu kiseera kino oleeta enniya ey'okumalirira okunuyirira, Allah bw'onteekawo, Allah bw'ondekawo, ngenda kukola buli kyonna ekirungi. Ibn Muflih yakola ta'liiki ku wasiya eyo n'agamba eyo ni'matul wasiya, ekyo nga kiraamo kya bbeeyi nnyo omuzadde Abu Abdillah kye yalaamira omwana we Abdullah. Yagamba nga ni'matul wasiya, nga kiraamo kya bbeeyi, nga kiraamo kirungi omuzadde kye yalaamira omwana we. Yamugamba inwi lkhayra fa innaka la tazaalu bi khayri ma nawaita alkhayr. Nuyirira tingenda kukola ebirungi, ogenda sigala ng'okyafuna obulungi obwo ebbanga ly'onoomala ng'onuyiridde obulungi. Ekyokusatu kye tukulaamira muganda wange w'ekitiibwa, idha waffaqaka Allahu tabaraka wa taala li idraki Ramadan. Allah subhanahu wa taala senga akuwayo ka chance n'otuuka ku mwezi ogwa Ramadani okubeera ng'osoma edduwa gye tusomanga emyezi gyonna, gikoleze ki? Gibonese. Ate mu Ramadani abamanyi bagikubiriza nnyo okubeera ng'ogamba Allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani was salamati wal islam. Osabe Allah subhanahu wa ta'ala nti Allahumma ahillahu alayna bil amni, ay Allah guno omwezi gutuboneseze, ogutubonesereza ni Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba al amni, emirembe. Kubanga emirembe bwe gibula mu bulamu bwo, bwe gibula mu famire yo, bwe gibula mu nsi mw'owangalira, tosobola kukola ibadati. Kyobola nabbi yasooka nga kusaba buli mwezi ogufuluma, buli mwezi oguboneka. Olulaba bw'ati omwezi nga nti Allahumma ahillahu alayna bil amni, ay Allah gutuboneseze nga tulina emirembe. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani, era otuwa obukkiriza, kubanga abamu gigenda okuboneka ng'obusiraamu babuvaamu dda nga imaani tebagiina. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani was salamati, era Allah gutuboneseze n'emirembe, wal islam, n'obusiraamu ng'obutulekedde. Tukubiriza ekyokusatu okubeera nga osaba edduwa eyo omwezi oluboneka, omwezi olugulabako oluwulira nti gwabonese. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akuwa emirembe, akuwa obutebenkevu, akuwa obukkiriza, akulekera obusiraamu. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, Ramadan wa mimma yusa almuslim, n'ebigambo ebiraamirwa ennyo abasiraamu oba omusiraamu qabla idraki Ramadan, bw'abeera nga tannayingira mwezi gwa Ramadan, ikthaaru tawba warrujuu'i ila Allah, okuyitiriza okwenenyeza Allah, okuyitiriza okwetondera Allah. Kubanga ffenna bw'otunoonya, ffenna bw'otutankuula tujjudde bizibu, ffenna tujjudde mazambi, naye nga tonnayingira mu mwezi gwa Ramadani, yitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akusonyiwa amazambi amanene, diqqaha wa jillaha, amanene n'amatono, zahiraha wa batinaha, g'okoze ameeyolefu ne g'okoze mukyama. Yitiriza nnyo okusaba Allah okusonyiwa. Limaadha? Kubanga omwezi gwa Ramadani shahru tawba, shahru al-maghfira, mwezi gwa kusonyiwa, mwezi gwa tawba. Kyobula omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba ragima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadanu thumma nsalakha qabla an yughfar. Nabbi yagamba nti omuntu afune ekizibu eky'amaanyi, enyindo ye bagiteeke mu ttaka bamunyigirize, aluwa man dakhala alayhi Ramadanu, oyo omwezi gwa Ramadani gwe guyingiddewo nga waali, thumma nsalakha, oluvannyuma ne guggwako, qabla an yughfar, naye nga we guggwereddeko abadde tannaba kusonyibwa. Fadalla dhalika anna min maqasidi Ramadan ghufrana adh-dhunub. Nekiraga ekyo nti mu bimu ku bigendererwa bya Ramadani, asraru Ramadani, ebyama bya Ramadani Allah gireeta, mulimu ghufrana adh-dhunub, okubanga Allah asonyiwa abaddu, Allah abaddu abasonyiwa. Kyova olaba bw'obeera ng'ovuddemu nga tosinyiddwa oba ofunye omusiiba ogukyasinza okubeera omunene. Wakadhalika baddu ba Allah tabaraka wa taala mimma yusi almuslima an yaquuma bihi fi hadha ash-shahr al-mubaraka, mu byenkiza ennyo era ebiraamirwa omuddu mu mwezi guno ogwa Ramadani, an yasuuna sawmahu mimma yufsidu as-siyam, okubeera nga akolanga bwe kisoboka okupurifayinga n'okwekuuma n'okwewala n'okuteeka olukomera ku buli kyonna ekyonoona okusiiba.
okubeera ng'ateeka buli lukomera lwonna kwekyo ekyonoono okusiiba min al amakin al khabitha nga bifo ebibi min al asdiqai al ashrar ng'okwewala ab'emikwano ababi min al ajhizati as-su'i ng'okwewala ebyuma ebibi. Waliwo ebyuma nga bitambuza bukyamu biri mu mayumba g'abasiraamu biri mu nstawo zaffe okubeera ng'omusiraamu agezaako nnyo nga bwe kisoboka ayasuuna sawmahu mimma yufsidu siyam okukuuma buli kyonna buli kasekeso konna akayinza okwonoona okusiiba kwe. Bwe giba mikwano mibi n'agyewala, bwe biba bigambo bibi n'abyewala, bwe biba bifo bibi n'abivaamu, wakadhalika n'essimu zaffe emitimbagano okubeera ng'akendeeza enkozesa yaagyo. Bw'aba agikozesa agikozese fima yurdi llaha azza wa jalla, mu ebyo ebisiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba man lam yada qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nti man lam yada qawla az-zur wal amala bihi, omuntu bw'atalekayo bigambo bibi ebyobuwemu ebintu ebyobuseegu wal amala bihi n'okubikolerako falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa sharaba, tewali nsonga lwaki alekayo emmere ye n'okunywa kwe. Bw'oba owulira ebintu ebyeffujjo ebintu ebitakola makulu mu kisiibo gezaako okulaba ng'obyewalira ddala. Abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala ba'du shabab maftunuuna, abavubuka abamu bilkura bagezeseddwa n'emipiira. Obudde obw'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala bwewaze okubuteekamu emipiira egitagenda kukuyamba. Enkya ogenda kusinkana Allah oli mu kubeera ng'osula otunula oli ku mipiira. Abaddu basula ku Allah tabaraka wa ta'ala bamukaabirira, basula mu mizikiti, basula mu kusoma Qur'an. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala weewale buli kyonna ekiyinza okwonoona okusiiba. Wa mimma yusa al muslim, era ekikuutirwa omusiraamu baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala mu Ramadaani ayanwiya okubeera nga anuyirira, ayanwiya ikthar al it'am was sadaqat, okubeera nga ayitiriza nnyo okugaba n'okusaddaaka. Fa inna Ramadana ibadallah, baddu ba Allah omwezi gwa Ramadaani shahru li it'am, mwezi gwa kuliisa. Suila Ibn Shihab az-Zuhri, imamu al-muhaddithina Muhammad bin Muslim bin Shihab az-Zuhri, bamubuuza ma amalu siyam, mu Ramadani abantu bakola mirimu ki? N'agamba huwa qira'atu al-Qur'an wa it'amu at-ta'am. Ramadani yagifundiza mu Bibiri ye Muhammad bin Shihab az-Zuhri yagamba huwa qira'atu al-Qur'an wa it'amu at-ta'am. Ramadani kusoma Qur'an na kuliisa mmere, kikika kyemmanyi. Kyolaba abamanyi as-salafu as-salih kanu yatafarraguna liqira'ati al-Qur'an qira'atan ajiba fi Ramadan. Abasalafu abatukulembera Ramadani bwe yatuukanga beeyawuliranga okusoma Qur'ani, abamu bayimirizanga halakati eza ilimi zonna, bayimirizanga halakati ezo ne babeeranga beeyawulidde n'okusoma Qur'an. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala daa li nafsika jadwal liqira'ati kitabillah, teekawo program timetable ey'okusoma ku Qur'an. Mu basalafu mulimu abagimalako buli lunaku, mulimu abagimalako mu nnaku 3, mulimu abagimalako mu nnaku 7, mulimu abagimalangako buli nnaku 10. Imamu al-Bukhari Muhammad bin Ismail al-Bukhari yasomanga Qur'ani ejjuzu 20 ng'azisoma kiro, wa yakhtimu ma bayna al-asri wal-maghribi, ng'ekitundu ekisigadde ejjuzu 10 azisoma wakati wa asri ne maghribi, nga ye bw'asoma Imamu al-Bukhari. N'abalala Imamu Shafi'i omu ku bayizi be yennyini amwogerako agamba nti kana yakhtimu al-Qur'ana fi ghayri Ramadani 30 marra, yali amalako Qur'ani ekitali Ramadani emirundi 30. Ate bwe kyayingiranga ekisiibo yalinga amalako buli lunaku emirundi 2 Qur'an. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala bw'osoma abasalafu engeri gye baasomanga mu Qur'ani mu mwezi ogwa Ramadani oyinza obutakisika ng'olabanga ekitasoboka naye bwe batyo baasomanga Qur'ani. Li'annahu shahru al-Qur'an, kubanga guno omwezi gwa Qur'an. Shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an, omwezi guno ogwa Ramadani gwe gwassibwamu Qur'ani. Fayajibu alayna ikthar min qira'atihi, kigwana kitukakatako
okuyitiriza okubeera nga tugisoma nnyo, okuyitiriza okugaba. Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadisi entuufu, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada nnas, nabbi yali musajja mugabi kibamutendako. Wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril, naye bagamba we yasingiranga ennyo okugaba gwali mwezi gwa ramadan. Baddu ba Allah muyambe ku beetaavu, ate bwe kituuka ku mmwe abakyalina abakadde, hadith wala haraja, mugasse ebintu bibiri ebirungi bibiri oba emiswiba ebiri, ogasse ebizibu bibiri oba ebirungi bibiri. Ekisooka, bw'oba osiŋŋaaniddwawo ramadaani Allah subhanahu wa ta'ala n'akusonyiwa, oba ofunye obulungi obusooka. Ekyokubiri, bw'oba osiŋŋaaniddwawo abakadde n'ofuuka ensonga, Allah n'akusonyiwa, kirungi kyakubiri. Ate osobola okufuna emiswiba ebiri, era nabbi yajogera mu hadisi emu nga bw'owulira njogera, okuba nti ramadaani ekusanzeewo neggwako nga tebakusonyiye, oba okubanga osiŋŋaaniddwa ng'olina abakadde babiri ne batuuka okukufaako nga tebafuuse ensonga yakuyingirako jjana. Oyinza okufuna ebirungi ebibiri oba emiswiba ebiri. Abalina abakadde n'ab'eŋŋanda, muliise baganda bammwe okuyitiriza okusonyiwa, kubanga ffenna twetaaga Allah tabaraka wa taala okusonyiwa. Tulina abantu be twasobagana nabo, tulina be tubanja nga balemereddwa, tulina abantu ng'omaze naye ebbanga mulina akagugulano. Okimanyi nti emirimu gy'abantu abaasowagana ababiri nga tebasonyiwagana tegisitulibwa. Allah agamba anziru hadhaini hatta yastaliha, emirimu gyabo mugirindeko okutuusa lwe balitabagana. Guno omwezi ng'oyagala okuguyingira Allah akusonyiwe, sonyiwa abaddu, sonyiwa abaddu ba Allah tabaraka wa taala. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yagaba nnyo, yaliisa nnyo mu Ramadan. Tusiibulule baddu ba Allah tabaraka wa taala, tusiibulule abantu baffe bulungi, naawe kennyini weesiibulule bulungi. Yamba ku banaku, tuyitirize sadaqaati, abaakakatibwako zaka mugifulumye mu Ramadan, kubanga omuntu awadde zaka mu Ramadan tafaananako ng'omuntu agiweeredde atera myezi emirala. Oyinza okusiŋŋana ng'obulungi bwe bukubusiddwamu. Baddu ba Allah tabaraka wa taala, guno omwezi gwa kuyitiriza kubeera nti tusoma Qur'an, mwezi gwa kuyimirira kiro, mwezi gwa kuyimirira kiro. Mbaka alayhi salatu wassalam yaga nti man qama ma'a al-iman hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla, omuntu yenna bw'ayimirira salatu tarawih ne imam okutuusa imaamu lwatoola salaam, awandiikibwako ekiro kyonna nti abadde asaala. Naye ng'oyimiridde ne imaamu paka imaamu lwamaliriza, so si kusaalako ezimu n'ofuluma, oba si kumuyisa, kubanga abamu bayisa imaamu. Imaamu bw'amala witiri ye n'ayongerayo emu, oba omuyisizza. Nabbi agambye kusaala naye paka n'omaliriza naye, tomuyisa ate tomukena, tofulumanga eswala tennaggwa ate tomuyisa kwongerayo laaka nti olaga nti ekiro ojja kusaala. Nedda. Kyobola Sheikh Muhammad Mukhtar Shinqiti yavumirira ekikolwa ekyo eky'abantu abayimuka nga imaamu amaze okutola salaamu nti bongerayo eraaka. Yagamba ekisooka baba batadde witiri mu kifo ekitali kyayo, ekyokubiri baba batadde edduwa mu kifo ekitali kyayo, du'aul qunut. Ekyokusatu yagamba baba bakola riya, okulaga abantu bonna nti olaba oyo ajja kusaala, aba alaga abantu nti ajja kusaala. Okiraba? N'agamba ekisinga obulungi maliriza ne imaamu, toyimuka ganda nze kanyimuke nja kuddamu ekiro nsaale witiri yange nja la. Yaleeta mahadhiri nnya za mirundi nnya z'oba okozemu ekyo ekikolwa, nga n'ekisinga obukulu mukyo mulimu riya, olaga nti ekiro ojja kusaala, ng'ate Allah yatugamba emirimu gyaffe gikweka. Katubaki olaga abantu bano bonna bategere nti ekiro genda kusaala? Saala na imaamu, maliriza na imaamu, tola na imaamu salaamu. Imaamu waakomye tomuyisa, eyo si nkola nnungi, wadde abasiraamu abamu bagyesibako. Omwezi gwa Ramadani mwezi gwa kusoma Qur'an, mwezi gwa kuyitiriza kusaba, kubanga okusaba mu Ramadani kuyina enkizo. Wa mimma yadullu ala dhalika anna Allah jalla wa ala ja'ala ayata ad-du'a fi awsati ayati as-siyam. Allah yafuula edduwa wakati, yagiteeka wakati mu ayati z'okusiiba. N'agamba wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah n'atukubiriza okusaba edduwa y'omusiibizi, ezimu ku dduwa ezanukulwa. Tuweegayaalira kwesabira, saba Allah subhanahu wa ta'ala akuumira ekyengera ky'obusiraamu, akuumira ekyengera ky'eddiini, eky'abaana n'ebirungi ebirala by'omanyi, okumusaba enkomerero ennungi. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, tugwana
okubanga annastashira fadla hadha ash-shahri mubarak okubanga tufiringa obulungi obwa Ramadan wa an nasta'idda li ta'ati llahi azza wa jalla wa an la nubarizahu bil ma'asi okubanga twetekera okukola ibadati n'okubeeranga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba tuwadde obulungi n'atusiŋŋaanyawo Ramadani ate tumusasula mu kukolera mu bibi. Rajab al-Hanbali yagamba bulughu shahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun 'azima liman aqdarahu Allahu alayhi. Yagamba Imam Ibn Rajab al-Hanbali yagamba bulughu shahri Ramadan okutuuka ku mwezi ogwa Ramadan wa siyamuhu n'okugusiba ni'matun 'azima kyengera kinene nnyo liman aqdarahu Allahu alayhi koyo Allah gwabageredde ekyogutuukako. Badu ba Allah tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atuuse mwezi gwa Ramadan. Omu ku batukulembera abalongoofu bamusiŋŋana nga ali kundiringa mulwadde mu biseera nga bino nga Ramadan ereebaleba nga amaziga gamuyitamu ng'akaaba ne bamubuuza mayubukik okaabira ki n'agamba abkani ekinkaabya bi an yasuuma as-saa'imuna wa lastu fihim wa an yaquuma al-qaa'imuna wa lastu fihim. Bagenda kusiiba banasiiba niraba ndaba nyinza obutabeera bagenda kusiiba. Bagenda kuyimirira omwezi ogwa Ramadan nyinza obutabeeramu bagenda okuyimirira era gwagenda okutuuka nga afudde. Yali amanyi obulungi obuli mu kusiŋŋaanibwawo omwezi ogwa Ramadan kubanga okutuuka obutuusi ku mwezi ogwa Ramadan kikusonyiyisa amazambi agabaddeawo wakati nga Nabbi bwe yagamba as-salawatu al-khams wal-jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibat al-kaba'ir. Nabbi yagamba nti as-salatu ku-sala zino ttaano n'ejjuma ku jjuma ne Ramadani ku Ramadani bikusanguzaako ebyonoone bibadde wakati awo ebbanga ly'omalanga amazambi amanene obadde ogewala. Okutuuka ku Ramadani Allah kusangulako ebisobe ebibadde awo. Kyobalaba abaatukulembera abalungi bwe bamanyanga nti Ramadani ereebaleba babanga mu kwegalira Allah batuuseeyo abasaasire abalekewo kubanga obulungi bw'okuyimirira babumanyi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam lumu yayita ku kaburi nga baziiseewo omuntu n'abuuza man sahibu hadha al-qabri ani nanyini ntaane qila li fulan ne bamugamba yagundi n'abagamba raka'atan ahabbu ilayhi min baqiyati dunyakum oyo katuwali era kabiri azaagala nnyo okusinga obuwangazi bwe musigaza ku nsi yammwe. Ali wansi amanyi kyobolaba abali mu ntaano olwaliro yatamannawuna law adraku sa'atan min Ramadan bagansenga Allah watulekawo naffe netusiŋŋaanayo essaawa emu yokka bweti olunaku lumu mu Ramadan lumu bwe luti ne lumusiŋŋaana nga mulamu. Bwe zibeera ng'obulamu bw'omuntu tebamukubiriza kubukozesa bubi kaate olowooza otya essaawa eza Ramazaani zo bayinza okukkiriza ozikozesa obubi. Baddu ba Allah tetukozesa obubi chance Allah bw'aba agituwadde ya Ramadan. Abalina obusobozi obugenda e Makka mugende mukole umra kubanga al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajj. Okukola umra mu Ramadani ofuna empeera ng'ez'omuntu akoze hijja n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Abalina mu ku ssente mugende mukole umra mugende mukole umra. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala muyimirireko ekiro mu bifo eby'ebbeeyi ebifo ebisinga okubeera ebirungi ng'emirimu gikubisibwa. Yakulu Abu Sulaiman ad-Darani Abu Sulaiman ad-Darani yagamba laula qiyamul layli lama tamannaitu al-baqa'a fi dunya. Yagamba nsize senga si swala ya kiro senga si kuyimirira kwa kiro kuno saali yegombye kusigala ku nsi. Naye bwe yamanya obulungi obuli mu kuyimirira ekiro yalaganga nti yeegomba asigale ku nsi olwa salatul layli yokka olwa salatul layli. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala tweteeketeeke mu mbeera zonna emirimu egimu egitalina nnyo nsonga tugisaleko ebifo ebimu ebitalina nnyo nsonga tubyewale tusobole okuba nti buno obudde obwa Ramadani Allah bw'aba agitutuusizzaako naqtanimu fiihi tubwenyagire tubukozese ku ebyo ebituyamba enkya nga tuyingidde kabuli n'ebyo ebijjo tuyamba nga tutuuse ku nkomerero. Ramadani okusiiba olunaku lumu lwokka bwe luti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba man swama yawman fi sabilillah omuntu wasiiba olunaku lumu bwe luti mu kkubo lya Allah. Abamanyi mu kkubo lya Allah abamu bagamba mu jihad. Sheikh Jibril yagamba mu kkubo lya Allah kitegeeza okusiiba ng'osiibye ku lwa Allah.
man swama yawman fi sabilillah omuntu bwasiba olunaku lumu lwokka mu kkubo lya Allah ba'ada Allahu wajhahu anin nari bidhalika al-yawmi 70 harifa Allah yesambisa ekyenyi kye n'omuliro we gugenda okubeera ebbanga omuntu lyatambulira emyaka 7 just lunaku lumu. Fama dhannuka biman swama 29 au man swama 30 katolooza otyo omuntu Allah singa amuwadde chance n'asiba ennaku 29 oba n'asiba ennaku 30. Baddu ba Allah tabaraka wa taala omwezi ogwa Ramadhani guyingirawo na kuboneka kwa mwezi. Kasa omwezi guboneka nga tusiiba. Mbaka sallallahu alaihi wasallama yagamba sallallahu alaihi wasallama ash-shahru 29 omwezi gubeera ennaku 29 fa in gumma alaykum beguba gubikiddwa ne mutagulaba fa atimmu 30 au fa aqdiru la mujjuze ennaku 30. Nolesha abasiraamu abamu babeera n'ebigambo gambaawo nga beewuunya lwaki omwezi tetusiibye tunasiiba ddi ya khisumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi tusiiba nga tugulabyeko tusiibuluka nga tugulabyeko tetubala bubazi nga bamugenya asooka kimanyi tubala nnaku bwezi nga tusiiba teri byakubala. Omwezi gubeera nnaku 29 ogwa Sha'ban bw'olaba 29 zijjudde nga tegulabise 3 then oluddako lubeera lwa kusiiba. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yatuyigiriza okusiiba kwaffe tekuli matankani ng'abamu bwe bagamba ebintu byaffe tebirikkiriya gwe tolikiriya yakhe kubanga wagaana okutegeera obusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatubuulira diro tutandika okusiiba. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'alogera shuruutu ez'omuntu alina okusiiba. Ateekwa kuba musiibi nga musajja musiraamu nga musajja baalighun aqil nga musajja hurran aina istitaa wal qudra aina obusobozi bw'abeera nga alemereddwa abeere nga akola emirimu emirala egikolebwa abalemereddwa okubeera nga basiiba. Baddu ba Allah tabaraka wa taala wa mimma yajibu ala almuslim akhira an yatuuba ila Allah azza wa jalla min ibadati al-awthan kyensembyayo omuddu yenna ayagala okusiiba akole tawba eyannamaddala mu kusinza ebitali Allah. Eyo tawba ekyasinza okubeera ey'ebbeeyi kubanga okusiiba abasiraamu be basiiba. Bw'oba okyayina lubaale, bw'oba okyayina irizi, bw'oba okyayina ebibbo by'abalongo, bw'oba okyayina obulira bw'abaana, bw'oba okyasamira, bw'oba okyayina obukira bwa nawolovu mu waleti, bw'oba mu dduuka lyo mukyali muyirizi. Waliwo abasiraamu mu maduuka gaabwe muli muyirizi, balina obutunda, mu pikipiki muli muyirizi, abakyala abamu balina eminkuduuru, baabye ennyimbe. Buli muntu yenna akyasamira akyayina eddogo lyonna lyakola obulungi bwonna bwenjogedde bujja muyita mu ngalo. Ku ssaawa eno alina kukola tawuba. Ne bw'aba yakolako obukozi ku shiriki n'agamba Allah nkusaba onsonyiwe shiriki gwe nakola. Bw'aba akyamulina ayufattisha nafsahu liannahu ya'lamu nafsahu yekyekinge alabe ennyimiridde ntya mu nzikiriza. Bw'aba akyewuliramu akantu akole tawuba mwene essaawa esembayo. Asa an yakuna hadha akhiru ash-shahr min umrihi gusobola okuba guno gwa mwezi ogugenda okusembayo mu bulamu bwe. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ballighna ramadana wa وغنمنا فيه خيراته وبركاته ووفقنا لإقامة الطاعات فيه إنك على كل شيء قدير. اللهم إننا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Nsemyo innaka
أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.